awo osasulira ebikolimo by'abantu nze sitya kundoga okuzaalibwa kuba kumu n'okufa kuba kumu gwe Mama Fiina agenda kuloga sitera nnyo bantu banzikiririza bapasita abasamize abakisitera nnyo naye Mama Fiina okuyimirira n'oteeka mu ssente n'osupportinga omusajja agambibwa mbu nno yakwata omwana Haji wabadde omusasulira nga bba wa kuzina mwana wa nnyoko ya taata Fiina mutabani wo wabadde omusasulira ssente ngani tosobola kusupportinga Haji obanga omanyi nawe abasajja bakubula nga nze wano wabadde osobola omusupportinga naye nga toli ku mwanjo kuba oswaza twali twakumanyira wano ojja wenna ne weekolakola ebintu ebitasaana otunyenyeza bitako kyebyo ku myaka gyo gwenze Mama Fiina nze sitya kundoga kuba n'okuloga tokusobola tokumanyi Mama Fiina nno muloga ajja kuloga tukoye eggwanga Uganda gobeera nga ologa nnyo manya justice for nnyo abaana ba musajja woyo bwe bakuba amasasi wabayisa otya wabeera ng'oli muntu mulungi nnyo wabayamba otya olabye kuyamba Bahaji tuli banyiivu parliamenti ejjuddemu ebikazi ebitalina abasajja lwaki temuzina ebyo ebitalina wadde omugaso because right now ensonga y'omwana omuwala eri out byonna bitudde birize pe bagambe batugulire emmotoka eza miliyoni 5 mukola mulimu ki tulina wano omukazi that is abusing power, that is abusing office, misquandering as a presidential fucking advisor. Does President Museveni stand for all the things that woman does? Is full figure a representation of President Museveni? Akogemagazi gamwa. Akogemagazi gamwa. Can't we the public Ugandans instead of okuvuma fulumizi kuno put up a campaign to force her to resign out of office because that is abuse of office and power? Can't we? Najana wamulagawa na bantu buli lunaku are representing a state house and a president. How? Ogenda kukoma wawano otusaba akalulu. Ogenda kukoma wawano otusaba akalulu naye nga abantu abaku representinga bastandinga n'abantu abakulusanya abaana. Now Uganda, can't you stand and force full resignation out of office of that woman? Alina emirimu gy'asobola okukola n'atuukiriza bulungi okuwemula abantu okuvuma okwogera ku nfuli okwogera emmana ebyo byabisobola. Let her earn from Facebook views and TikTok views and likes, but not earning from the office of the president as a representative. As a representative. Senga Acid. Can you imagine? Yongera mu volume tatukuwulira eno. Yongeza volume. It's a fulumizi. Ne wampemula every day. It's all right. But it is not okay that she stands and intimidates people that have... I don't care. In the name of Mvuma. You cannot intimidate people that are seeking justice. Akola mulimu ki muline gwanga. Omuntu ayimirira mu court, contempt of court n'avumiramu abantu. Abantu b'amateeka basoma amateeka and the fucking judge also sits and watches that. Akola muli twagala tumanye fulumizi. What is her position in this nation Uganda? Tujimulekere. Tuchimanye. Omulimu gwa omutuufu ki? Kubanga n'abaana ba Museveni tebaweebula abantu njagala bantegeera bulungi si nti nno teriyo basajja bakola bintu ebyo gye bali naye bangi nnyo essaawa eno tutunuulidde Haji ne Hajati tuli mu kugatta dots ku bintu ebigenda mu maaso njagala munfune bulungi kati Hajati okujja ayogerako ne mukyala Semmambo bamala okwogera ne Haji Semmambo balemererwa okwetikirira
omwami ali ku side yoli ati ye Hajati obwongo bwe muli eri bumugamba kyovola ba Hajati aletedde abantu okukkiriza nti abasoga bategerera ku myaka 4 nenze nne ekintu kye neebuuza ekigendererwa kya Hajati kyennyini ekituufu kigendererwa ki kati ng'abafumbo bwe munaabeera n'obutakkanya mu maka ng'olwedde nga wano badda mu mutima naye ng'olinze lwe muli yawukana osobola okukola ebikolwa ebifaananako ng'ebya Hajati nti ne bwe twawukana omusajja ono mbeereko ne kyemmuggyako kituufu oshegedde abafumbo olwedde babeerawo nga weebali nga bali babiri exactly nga bayawukana dda kubanga ebyo bitiyo Hajati byayogera Aji bye yamukuba mu mutwe teyayogera nsonga lwaki yabimukuba kati ensonga entuufu ngigambe Hajati agenda e Sudaani akomawo nga mu nnyumba ya Haji mulimu omusajja oyo yali atwala nishe Bulaaya ate nga Hajati yali ali lubuto kati gwe bw'ojja n'osanga amakaago nga mulimu stranger kiki ky'okola olwana ate lwakubanga bambi Haji ndowooza bino ebya social media yali tabimanyi